Gwoba toli mutamiivu tosobola buulirira mutamiivu n'akitegeera. Mu ati wano omuntu w'omala ekivvulu oba ku kivvulu kwennyini olina okukolawo akabadi. Abantu basigale nga boogera ku kivvulu. Kyewa Chameleone basobola obba nga basasulwa akasente akamu bakipromoting. Alina abantu abamugoberera bangi nabo bakikola. Kati omuntu agamba olagundi yakikoze ate olonze. Abaana abamugoberera n'abamwegomba kyakola. Sajja ka Chameleone kamaanyi nnyo ka influencer kakola ekintu n'ekituukira ddala ku muntu ow'ekyalo eri ali ku Bowa Hall. Ebweru tekirina buzibu. Wane Uganda kirina obuzibu nti kibadde tekinnatuukawo. Era ojja nga aga Chameleone twamulabye batuli ba Luganda ndowooza tebinaako obuzibu nga nabo beewakisi. Wekatabanga kabadi either nga bamusasula influencing abo bamikwano mbonewe bakikola teri alumizibwa kasita bamanya nti kasente ke bayisaawo bagala fame bagala boogerako bagala kintu ekyamangu ekigenda oboogezaako. Mugamba mutya abalabi baffe abalungi olunaku lw'olwaleero ndowooza kentandikire mu vibe kubanga gwendi naye olunaku lw'olwaleero bannaaye naye bw'omutunulako ogamba nti Katonda yakola ki yabumba omwana muwala n'akola ki n'amala naye nga mugamba mutya mwebala okuba nti nomwekomera ku mutimbagano gwa media fe tubagamba nti mweyongere okusharinga commentinga ate oba oli awo otambuze n'enjiri eno fe wano tugamba nti tukuleetera buli kimu ky'oba oyagala okola ki okuyiga ekitrendinga ate wamu n'amawulire agakwatanga ku entertainment nga bulijjo Makona Brand is my name era nga ndi ne Charlie wange Masembe bwe tukwasaganya wano ku media naye nga womanyi nti no bwenzija mbagamba nti buli lunaku tubaako ebipya bye tubaleetera oba oli awo tubaako n'engeri gye tufollowinga ensonga ze tuba tukoze wano ku media olunaku lw'olwaleero ndine one of the beautiful Queen Masolo senga muto. Olunaku lwe twasemba okukola interview wali bulala. Ate batya? Ng'oyo kya? Leero sookya. Kubanga watulekamu effumu n'abantu n'obalekamu effumu. Oli otya Queen Masolo? Ndi bulungi naye nga bali ku media muli mutya abamikwano kansubire muli bulungi. Obulamu bulungi mpozi obubwo. Twasemba okwogerako naawe olunaku twasemba okukola interview nga kugamba ensonga ya social media ogikwasiza maanyi nga ekigambo Queen Masolo kiri mu bantu ate kati kyayingirira ddala mu bantu paka ku muntu wa wansi buli omu amanyi Queen Masolo. Ennaku zino obadde okola kinga obadde obuliri? Ennaku zino ndiko nnyo mu comedy and teaching ndi mu bwasenga eyo. Queen Masolo kati ate ya transforming amuko nadda mu kubuulirira abantu kukola ki? Anti kati kiri bwe kiti. Gwoba toli mutamiivu tosobola buulirira mutamiivu n'akitegeera. Soko kaddemu bw'oba toli ki? Gwoba toli mutamiivu tosobola kubuulirira mutamiivu n'akutegeera mutamiivu naye alina omubuulirira. So naawe ovuddeyo wegatte ku nsonga y'okuba nti obuulirira abaana ab'obuwala. Naye nze okubuulira okwange kuba comedy and teaching njogera nga asaaga naye ate ne bafunamu. Oyo biki by'obuulira abaana ab'obuwala? Abawala bokka n'ababulenzi? Byo bonna nno bonna abaami abawana abawala bonna ne bansanga ne banga senga yogerako nange. Olwo nga baagala kubagamba kirabika nina ekitone mbu wenjogera n'omuntu awulira oba mmanyi engeri y'okukwatamu abantu ne twogerezeganya. Ku gino emyaka gy'emito kubanga bwe mba nkutunuulidde bwe nti bakuweza myaka 25 okyali mwana muto olinga myaka 22 awo 21 ensonga y'okuba nti oyagala otandika okubuulirira abaana ab'obuwala in comedy wagitandika ekirowoozo wakijjawo? Okimanyi mbuna ebitiibwa biva wa Katonda. Ate nga Katonda yakwambaza ekitiibwa tekibaako myaka nange buli omu yeewuunya n'agamba myaka egyo emito buli omu akuyita ssenga ate abantu tebakigana abantu bonna bampita senga muto kati nange neewuunya ne ŋŋamba nze atayambala biwanvu ze atayambala ki anyway ne mmaa nenkikiriza ne nga kirabika kyavudde wa Katonda. So nawe bakuyita senga muto kikuwa essanyu? Nkiddamu ate lwaki mba nkigaana? Abantu interview gye twasemba okukola abantu badda ku social media awo ne bagamba omwana omuto kakati ebintu abirengezza bw'atyo olwaki tafunayo omusajja n'amuwasa abasajja mwakula abaana mwakula mutya
ebiriwa bye nali nengeza anti nga bagamba nga kwegamba ebintu omubiri onoonya abasajja ogamba nje aneetaaga nkubira kasimu service weeziri ku myaka gy'emito teri myaka mito azilonga ze ebyetaago weebiri wangi maama azonga ze obwetaavu n'ebyetaago weebiri nga byetaaga ssente teba myaka mito. ennaku zino abasajja bakubira ku ssimu kuba walekugabye n'ennamba nga buli yeetaaga ka service wooli. Abasajja beera bandaba kati newoba tontegedde n'olaba bulabi mukazi atambula omanyirawo mbu waliwo ekyenjawulo ekiyitawo era oba olina okunettanira newentambula butambuzi awo olabirawo mbu waliwo omukazi omulungi ayitawo newemba nkyuse bwe nti mabega era oba olina okunettanira ekintu ky'okuba nti nno wettanira nnyo abasajja bano ekituufu kyekiriwa kuba kati nange bimbuzaabuziza. Ennaku zino ndiko nnyo mu bwassenga era gw'oba oli eyo ng'olina ekizibu ekikutuuliridde osobola okwogera nange olaba bino ebintu by'okwogera n'omuntu n'awuliriza si kya buli omu kiba kitone nga Katonda yakikuwa nga yakuwa ekigambo eky'amaanyi ng'oli wakiwulira takirekaawo nga kimuyingirira ddala mu bwongo ogenda olanga azzeemu nze nina abantu abakulu abankubirira ddala n'ayogera nange nenga nze omwana omuto oba nakubira nagaya jangu njogere naawe n'olulala nakuteeka mu transport n'agamba oyagala ki nenga just yagala kwogera naawe mwogeremu ng'abantu. Abasajja b'ennaku zino naddala balinamu kasente bwakulaba ku internet ng'ogamba nti ndisenga era mbuulirira ebiseera ebisinga babaagala kukozesa beauty yo bw'otuukayo tebakusaba kyajjula yina ananga abasajja bo bansumbwa ekisookera ddala basajja banemesezza n'okugabako ebyaddala lwansonga ndi mu kutya abasajja munemesezza okugabako buli akwana aba agamba kino kisenga buli kimu kikiyina kaakati ngudde ku mukugu ssenga n'otya n'okutya n'owuliranga emmeeme owulira omwoyo gugamba nti kwatamu abamanyi buli kimu okiyina gwe wamalayo nga wobyogera wobiyina era waba agenda ku ssenga ayinza n'okunywa eyo babuyitawo ti obwo bugwanga mujja ayinza obunywa nga busatu kuba bamanyi goli mukugu sebo kati ebyo bikutiisa okugira ku service ng'abantu oyinza obutatya binyuma nnyo omuntu n'asanga ne yeewuunyiza eyo n'agamba mwattumwa ekiri naye gwe omuntu okujja ng'ali ku shuwa okimanyi kaakati bw'obanga ensonga ogikwasaganya national water iko mzuri sana ng'obuwomi buzuri sana lwaki oba otya toyinza butatya naawe omuntu ajja byonna asuubira oba olina 10 ku kinne waakyo toyinza butatya kati awo ofunamu omusajja bwakuyita ofunamu okutya ng'ogendewo nga yagala service eyo naye bannaye nedda ndi muntu mukulu ndi muntu mukulu mba nkimanyi omusajja wakwana toli muganda we toli maama we mbu ayagala kudda ku bbeere wakwana ne waba kuwaddeyo era gw'omanyirawo mission nti ayagala kumuwaako oba olina okimanya gwe kasita osuna ebbeere okimanyirawo buli akwanya ayagala mumuwaako aba ayagala mumuwaako okimanyirawo oba olina okimanya naye okimanyi nti abasajja balina enkulu ezaabwe waliwo abalinga we bati waliwo abali we bati waliwo n'abasukkulumu okihandolinga otya nga wenkugambye nti ndisenga ate buli muntu mu bizinesi yo oba olina okuba ne customer care nomanya oli ayomba nnyo oli alwana oli ayogera nnyo nomanya ew'omuhandolinga kati naye wootondebwa ng'oli mukyala oba olina omanya engeri y'okwatamu ebikula by'abaami bino. Ekibuuzo kyange kiri nti abasajja twakula bulala mu ngoye kyenjogerako olyokeddeko ku makya n'ogenda ow'omusajja ne yeeyambula n'omutunulira bwoti n'ogana naye mukama katono nosejja sobola n'oyitamu kati ate awo oba tokyasobola kudduka kuba gy'okoma okutya n'okkala wansi eyo kati olina kkakkana ggwe ng'omuntu n'omanya engeri yo nti omwami ono omunene bamulya batya mpola mpola byonna mbiyigiriza tewali ssomero gye nagenda n'enjiga naye nze ndi muntu ayagala ennyo okumanya ndi muntu eyeebuuza byonna ndi muntu eyeebuuza ndi muntu w'abantu era abamanyi njagala nnyo okwogera n'abantu ate mbabuuza ne baŋŋamba ne ngatamu nange byenze ndaba byonna just
experience kumanya kwebuuzaako. Omusajja wali ofunyeko ku challenge y'okuba nti ogenda ow'omuntu naddala ow'omusajja n'agamba buli kimu ngenda kikola ne ssente yiino n'amala ne mumala okwesanyusa n'ayitamu n'adduka neza transport n'atakuwa. Ekyo abasajja batera okikola ku mukyala nga tewateekateekebwa bulungi nga kyasanzeyo si kyabadde asuubira. Mu butuufu n'agamba ye muwaza ki. Nze njogera nnyo n'abasajja n'agamba ku kye nalabyeyo nadde njagala nakkaaba ne ŋŋamba siina ze muwa. Nkiwulirako omuwala n'agenda ew'omusajja, omusajja n'amugamba ku mobile money twerabe. Watuuka eyo ate n'ateekako kati gwosobola okomawo okubanja n'ogamba walidde ya bbanja mpa oba oswala era oba olina gguma. Oba olina kuguma makazi. N'ebintu bino byenyumirizanga ebyokuba nti osavisinga abasajja ebyobasenga. Nze ennaku zino munembeera mu relationship n'abaami bagabi. Kadde mwaka abaami mbeera nnyo mu relationship n'abaami abagabi. Omwami akimanyi nti omukyala wajjeewo n'akikolera bulungi olina omuwa ku ssente. Mubate oba weetunze bulungi awo. Nze wekiba nga nze okujja ewuwo n'ompa kasente kye bayita okwetunda, nze neetunda. Neetunda kyekyo kye bayita okwetunda. Badi Black yavaayo n'agamba nti woova ewantu wonna wonna n'ogende wa boyfriend wo ng'oli mukazi ne mumala okwesanyusa n'okola n'emirimu ate n'omusaba ssente oba nga tokoze emirimu naye n'omusaba ssente oba weetunze. Ate guno omulembe abakazi bonna beetunda, abakazi ffenna twetunda. Just kati okwetunda twakulongoosamu tetukyagenda ku makubo. Kera bulungi n'ennyambala engoye zange nga wondaba n'enzija ano nga ku passport n'enfuna akajuyisi kange nga ka mutwalo n'etuula kwako neetega nti n'entambula eri n'embigula amabina gange n'enzira eno. Omusajja n'ajja n'ankwana n'aŋŋamba owaaye kiri kitya nanga ndi mufumbo naye njagala kumpaako konze munaye naye asatu gonaganga yina tugende twesanyise. Kale n'omuntu kati gwoba oyagala kakasambu abawala beetunda genda ali ku Speak Resort ogenda sangawo omuwala nga apaakinze naawe emmotoka ng'awa bbeeyi ng'omutya n'omutya naye jangu omukuba akama omugambe asatu oyita ojja kakasa. Awo mwazza temukyadda ku nguudo kati tetukyali ku nguudo bintu byakwerabisa. Ate abaana abakazi b'omu maka beetunda. Kati omukazi lw'otalina ssente, nze nkoze research amala olaba abakazi abo abafumbo. Omwami lw'atalina ssente alippa amagulu ati mu muudu sima siri mu muudu naye omwami lw'ayina agimuwa n'agyera ati kati oyo taba malaaya. Ennaku zino abakyala abafumbo bwe bateba. Nze nkoze research naye omukyala omufumbo omukusooka baba ne laavu naye gye byeyongerayo baba mu byanfuna. Wootafunye ssente ogenda olanga naye muudu tayina sima abaana bakaaba omwana amwebasana wakati naye lw'oyina aba ayagala buli nnaku akuwe buli nnaku oba obuba buki si bwa malaaya. Oba malaaya buli wamu tulekerawo okwebuzaabuza abakazi ffenna tweryamu. Queen Masolo engeri gye wafuuka nti kati wa adjustingamukko n'ogenda ku luuyi lw'abasenga. Kakiisi ka Chameleone wakalabye ne wezomanizo nakalabye nga mu abaana abato ab'obuwala ki kye muyinza okulowooza ku kintu kiisi eyo eya Chameleone ne Weasel ngenda gyogerako mu ngeri nga ssatu. Ekisookera ddala mu ati wano omuntu w'omala ekivvulu oba ku kivvulu kwennyini olina okukolawo akabadi abantu basigale nga boogera ku kivvulu tyewa Chameleone naye w'otakola akabadi kiyitiraawo ne kikusaliraawo. Oba olina okukolayo ak'enjawulo badde kwako wiiki namba abatakirabye nabo bakinoonye kinyingire mu history mbu Chameleone yakoze ekivvulu. Obubadi bungi kati akakenzo tewakalaba aka gravity tewakalaba akamaziga akakenzo sima bebanja simanyanga monsaasire banzita ani omulala we yakola ani ayakakolaawo waliwo awo naye yakoze akabadi awo eyakava mu kivvulu nabo bakola obubadi bwabaawo. Ate simane bafana simanga anoonya spice simanga omwana buli omu w'omala ekivvulu nammwe abato abali eyo lwakiri mwekuba eŋŋumi ekivvulu kyo bakyogereko. Kati ekintu ekyokubiri
nze omanyi nze siyina ndiisa kati sitya kwogera mazima siyina yansasudde kati sitya kwogera mazima. Ekisookera ddala Chameleone ne Weasel Elese eyo sisobola gamba mbu bali babisiyaga naye ate basobola obba nga basasulwa akasente akamu bakipromoting bonga bosi bali babisiyaga naye nze wentunula engeri gyekiri teryansasula balayika waliwo eyabawa akasente bapromoting ng'onookonkaringa mangu numbers ennyingi tukira ku basita anti tukira ku sita musasule sita waakola ekintu ayina abantu abamugoberera bangi nabo bakikola kati omuntu agamba olagundi yakikoze ate olonze abaana abamugoberera n'abamwegomba kyakola okitegeera sita weyesiba akatambala omuntu wa wansi abamanyi kwesiba akatambala kwe kuliko naye ng'akesiba kati bo nga bo si basiyazi naye amanyi abasajja abo mwebali ennaku zino ate bateekamu ate bawambye nnyo abantu bawaggulu awo babateekamu akasente kuba ba influencer kati bo eka nabo baba basasula ne babayitamu awo mpola bo ne bakikola kumbe balina kye bayisaawo. Naye omujiji guno olowooza guba gukoppa ki? Okopa? Mu bintu weebiti omuntu batugamba nammwe abakyala eyo ate ebyammwe bikambwe nnyo. Abakyala babikolera ddala lwa nsonga abaamimu abakyasinza obbireeta omusajja yeebase n'omukyala mu buliri akubye kamu omukyala asigadde asiiyibwa nga lwaki agende wa muwala munne n'ayambala diyodo n'amukuba engalo n'ayiwa amazzi ge. Naye baba bafunamu ki abakyala? Ate kaakati ebintu biriwo ebiti obwavu bungi okitegeera kati abasajja abo abakulira ebintu weebityo bagezi nnyo. Ensonga yino lwaki nkugamba bagezi osobola ogenda n'olimba mbu nze ndi muli wa bisiyaga nabo ne bakitegeera nti olimba ne bakuwa empapula kati bwe bakuwa empapula ne bakuteeka mu kampu yaabwe tebakkaka bikola kati gwe oba oli awo ogenda olawe okulya ekyemisana kutuuka banno babakubya bbeeyi banno beevuga banno bawunya bulungi banno bali bulungi balina amapoloti n'otunulamu n'ogamba nze nga siyina ate tebakuyisa bubi nga bagamba kwatayo akakadde otuuka ne weebulirira wekka n'ogamba naye bano abali obulungi nze kantu katono kabina kokka justinga nange empaayo ogenda wa munno yeevuga ogenda wa munno ali bulungi ate teri atayagala bba bulungi kati bakubise eyo koodi ogenda wange ogamba munaye nange mungire nange nnyingidde teri atayagala bba bulungi naawe naye gwe nga tobiriimu abawala mwebali naye kaakati nze nkubulidde koodi ze bakubisa mbeera ogenda wamuwala munno ali bulungi ogenda wavuga emmotoka naye nga mwebiri omwo mwebiri gwe kyolina omanya mwebiri nnyo. Naye kati okuba nti basita bavaayo ne bakola ekintu nga bwe kiti kuba si be bokka abasoose waliyo n'abali ebyo tutamanyi naye nga babikola oza kiwa kifaananyi ki? Kankubuuze ne bamala bagamba wali obaddeko ku kyalo ne bagamba okulya omuceere gw'abasiraamu olina sooka kufuna bagiyita batya wuzu n'oyambala ekanzu n'ogenda n'osaala bano baba bayimuka gw'otuula gw'otunula eno naye oluvannyuma lw'osaala ogenda alya emmere tokikola ng'oyagala akapirawo kalinga ewaka tewakkuse tokikola mulimu abakikola naye nze nakikolako nengenda bulungi nensaala bulungi nenyambala ebiwanvu bayimuka nze nzira eno olwagira omusiraamu naŋŋamba kati osiramuse kati genda olya emmere nengenda nendya emmere nenkya nenzirayo ng'olwo embeera yekambuwadde oba wali oyagala Jessica Pirawo nga njagala kammere nga sakkuse ewaka kakati olaba nze nakola ekyo gwe bagambye ng'oli embeera emutta famire ye eri bubi ne bamugamba nti sooka okifuuke tasobola kwefuula ng'akikola asobola bulungi n'afuna ssente oba n'akikolayo gumu ebiri neyefuula mbu ali mu kampu n'afuna ssente n'amala naawe gyeko okuba nti nno bwavuuza ki ekiyinza okuleetera
ensonga eno ng'ogyeko obwavu okubeerawo bantu nze ŋŋamba ensonga ekyasinze bwavu ng'ogyeko obwavu ate ensonga endala lwaki abantu bayingira nnyo mu bisiyaga yiino mulimu abaami abamu nga obutonde bwa wansi awo tebuwera ate mulimu n'abaami abali eyo nga tebalina wansi awo nga tebalina ng'ali awo alinga alina akabalabe ng'agenda olaba ng'abakyala bajja muyeeya mutuufu teri mukyala ajja bba mu relationship naye okitegeera kati ng'agenda olaba okusinga obbeera mu bulamu bw'ennaku at least afuna musajja munne n'akuba eyo revansi butonde ne mubeeramu abamu nga tebazaala ng'agenda olaba ng'okwejjako ennaku alina bba mu bufumbo na musajja munne atamubanje mwana nze ŋŋamba ze zimu ku ezo ensonga esookera ddala mbeera ekyokubiri butonde obwo mulimu abamu nga talina kyakuzza nga just alina bbeera eyo yeemaleko nnaku agambe kati ngenda bbeera eno tebagenda kummanja mwana ngenda bbeera eno teri agenda kunsekerera ate ngenda bbeera eno nga ne ssente nnina kambeera eno n'akyuzinga obwo obulamu naye omuntu okuba nti alina omwana alina famire alina abakyala kugamba akola bulungi nakola ekikola ng'ekyo nze ŋŋamba ssente kuba kati ogambe nti nze ŋŋamba ssente kuba kati ogambe nti Chameleone ne Weasel ekyabakozesa ekyo tekyali tebabirya ssente ogamba nti nabo bali mu mbeera mbi neekakasa tebabirya naye engeri gye bali ba influencer abasajja bamaanyi akasajja ka Chameleone kamaanyi nnyo ka influencer kakola ekintu n'ekituukira ddala ku muntu ow'ekyalo eri ali ku bowaholo okitegeera kati omuntu waba ayagala bbaako kyasaasaanya atuukirira muntu ng'oyo kati oyo agenda olaba naye tasobola kikola bamukwate ka vidiyo nti ali agenda olaba naye ng'abaako kakola ng'ayisa nga bamuwa ssente ze ekitegeeza mwala muno n'amala ajja Queen Masolo ng'alinamu ku ssente nnyingi naye bannange embeera nawe okkiriza nekuvuga kupakaawo ate gwe kyomanya baala kati ennaku zino baabiyingira nnyo mwebiri nnyo njagala obagamba mwebiri naddala mubawala naye bakola mirundi egyo ebiri abala bagenda eyo mu mabbaala ne batamira ne bakomawo nga mutuufu abasajja babbula omusajja akwanaawo naye osobola obbeera eyo mu nju ng'ofa ng'onoonya musajja naye nga bakwanye n'obaleka mu kkubo oluva eyo mu mabbaala nga batamidde bagenda okweyambula ono atunuulira ebbeere ly'omukazi ate Katonda yatonda ebbeere ly'omukazi liri attractive nnyo terikoma ku attractinga mmwe Katonda yatonda ebbeere ly'omukazi simanyi ki kye yaliteekamu naye liri attractive terikoma attractinga musajja yekka ne mukazi muno ne woba weeyambula n'alitunulako ati alina kaafunamu ati akanyegenya kati bagenda okweyambula ati bava mu bbaala batamidde bonna bayimye nga amabeere beeraba nga batandika kwekuba ngalo n'ebinyuma ebyengalo nze bendaba bali mu vidiyo balaga banyumirwa ate nze nkola etya ekikola kya Chameleone ng'abaana abato kati ngenda kiwamu opinions bbiri abantu abali ebweru eyo okukisinga muganda wo it's not something bad ebulaaya it's not something bad okitegeera osobola nokisinga ow'oluganda oba nokisinga maama oba nokisinga ki it's a sign of love naye newaffe bibadde tebinnatuukayo okitegeera kati ebweru tekirina buzibu wane Uganda kirina obuzibu nti kibadde tekinnatuukawo mu culture tekinnabatuukawo okitegeera naye nga tekirina buzibu mu beebweru oba ne mumfe abatambuddeko tekirina buzibu naye wano mu culture wano kintu kipya nnyo ku culture wano kirina obuzibu abaana abato tebakopa ekintu bwe kiti abaana bato anti era bagenda kuppa lwa nsonga nkugambye akakasajja katuuka paka ku muntu owa wansi alima era ojjalaba nga baga Chameleone twamulabye batuli ba Luganda ndowooza tebinaako buzibu nga nabo beewa kiisi sikiwagira
ebintu by'olina okukkiriza n'ogamba culture yawano yebweru n'omanya mbu ebweru oti mu kapale otambula naye wano tosobola okitegeera wogenda ebweru n'obikolera eyo wodda wano n'obikolera wano singa okera ku macanga wa famire yo abiguddemu bw'atyo ng'akoze nga yeekubye kisi no ng'ali mu mbeera bw'ekyo eyo ebisiyaga kiki oyinza omumukolera era saala ate kati mba naamukolera ki omuteeramu saala teri kirala omuteeramu saala bibi ki ebiri mu kintu kino naye kambanyumize ebintu bye neekakasa ebiri mu kintu ekyo ebibi boyfriend wange lumu ng'agenda biwulira mu banneebe okimanyi abasajja nali emyaka ng'egiije emabega nalina boyfriend ng'agenda biwulira mu banneebe kati abasajja bali eyo bangi tebabikola na basajja bannaabwe naye babikola bakazi ng'omusajja agamba nze munaye wansi wagaayuuka nnyo sikyakuwulira tuddeko eno livansi yo wafunda mba mpulira bulungi babikola bakazi baabwe abakazi bakabira ddala najja n'akaba naga kansala bbaawa nga nkola manju naye mpulira bubi babikolera ddala gwe abakazi bali eyo tomanyi kye batuddeko abasajja abafumbo bakolera ddala abakyala baabwe bakolera ddala ng'omukazi ali mu kikomera mwe mumwegomba naye olaba emanju agenda akaaba atambula anyegenya tanyegenya mugenda omutuukirira obulungi nti munaye bbaawa nga nkola livansi kati nga jjanga ngamba tugezeeko ku kintu kino konze tugezeeko nga nange ekipya konze tugezeeko nga muteerawo nga tugezaako ate yali muntu munene mu sayizi nga tugezaako naye natuuka ogenda emmanju kyenalaba kiri kika ninamu katono tugenda empola boyfriend wo yagenda mu mikwano gye negimugamba bwoyisa omukazi emanju eyo wanyuma sobo yajja naŋŋamba tugezeeko netugezaako kiki ekyaddirira wenatuuka ogenda emanju ate nga nagenda nsiba nagenda biyitamu nagenda misinde nga nziruka nga biyitamu nga amazzi gayitamu emabega eyo neki nga bimpitamu kumukumu ngenda otuukayo nakaaba amaziga ng'obulumi buli eyo bumanyi jesiti okufulumya obufulumi nakaaba neŋŋamba wewammwe waabwe yes bino ebintu no nze siina ndiisa njogera mazima cyangwa we banandiisa naye kabadi ako kabadi anti gwe mulembe oguliko mulembe gwa bubadi olina okukolayo akantu wekatabanga kabadi eitha nga bamusasula influencinge naye nga ye nekakasa takikola tebakikola naye nga bakikola bokka okuba nti bwobanga oli influencer olina okikola noono nofuna n'omulala n'okimukola anti tasobola kikola na mulala kuba takikola wolabira mbu takikola singa yakikoze n'omusajja omulala naye yakikoze na muganda we bali ab'emikwano nti basobola okwennyonnyola mwana tuyiseewo kano ne beekwatana nabye beekutte n'ono muganda omulala bakola bati beekwatirira abo bamikwano mbu newe bakikola teri alumizibwa kasita bamanya nti kasente ke bayisaawo naye abakubanga akikola yali kikoze n'omulala nga si muganda we abavubuka abato nti ebintu ebyo mwebiri byayingira dda mwebiri eyo abasinga babyegomba kubanga birimu akasente mbeera okitegeera kaakati kiri bwe kiti kansembyeyo n'ensonga zange ebbiri gavumenti yavuddeyo nevumirira ebintu ebyo ekikolwa ekyo naye ate tosobola vumirira kikolwa nga tomaze zuula lwaki abantu bakikola sooka ozuule lwaki abantu bakikola obeeko oterereze ekikibakozesa abavubuka bakikola lwa ssente naye ate kikyotaddewo okubaako okulaba nti abavubuka bano biki byobateeredde olaba nga bafunamu ssente
okusinziira ka video ke nalabye omukulembeze gw'eggwanga yabadde ne bamubuuza ku nsonga eno n'agamba nti ye mu kusooka yali akigino walinze nga takifaako ng'alowooza it's a piece y'abantu naye yagenda okulaba nga it's a disgusting thing era yakivumirira nnyo ono twogedde ku mulonde kati omulala ow'abantu eri mu kamyufu yagambye ati nga yakyetoloola bwetolooza agamba nti abantu babaleke n'eddembe lyabwe anti nze kati sigenda kujja wano nze manye embeera wenyiga nze oluusi nange mmanyi we basiiba enjala sisobola kuvumirira muntu yeeyiiya ate nze nimirire muvumirire ntya ekimututte ssente oze kale nange nali muvumiridde nga muwaka bizinesi nti kwata okole ekimutwala eri ssente biri ebintu ensonga ebyetooloddeko byanfuna singa kaba kagwera keetoola bwe kati ne kajja ne kagwa ku muganda wo ne kagwa ku muganda wange ate nkole ki obadde oyagala njogere kinkugambye ensonga etwala eri abantu ssente kati gweoba oyagala okendeza funa abavubuka bawe ekyokukola bawe kapito bafune ebyokkola ssente abaana ba TikTok nga muyitiriza nnyo okukola sexy ate nga muli live live ne mutandika okwekolera omwo obusolosolo obukitiki sexy ne mukigwera mu sexy buzibu ki abo baba baagala femu ey'amangu babeera baagala kututumuka mangu femu ey'amangu just bamanye muboogereko kino kiraga ki ekifaananyi nga TikTok eriko buli muntu abaana abato abakadde abakulu ab'ebitiibwa omwana n'avaayo ne batandika okwekola sex okuhavinga sexy tuddayo wammanga wali eri nti ennaku zino mwenna abazadde abakuza abaana mubasindike mu makyaki basabe kubanga omuntu waba asaba aba n'okutya afuna okutya afuna okuswala ebintu ebimu waba agenda obikola asooka neyeddamu muli eri n'abaako n'eddiini ku mutima okitegeera n'abazadde tebakyagala sindika baana mu makyaki tebakyagala yigiriza abaana nti gendayo n'olukumi owe mu kyaki kati omwana gwotasindise mu kyaki di okutya agenda kujjawo tajja bana kutya era ajja ateekawo awo kamera yeekole ye kyayagala obuzibu buva ku bazadde oba buva ku baana tosobola nnenya muntu ng'omunenya akuze yaba yakyamukuliramu ddala naye kati nenya bano abali ku background aba raising abaana byonna obikoze ogazbye saavisi oze kubwasenga neggwe nga tokerangako ku makya n'okola ekintu ng'ekyo ate nga nawe toli musabi nze ndi musabi nina eddiini sikerangako ku makya nenkola kiriwa waliwo okuba n'eddiini nga toli musabi sikerangako ku makya nenkola ntya n'ogenda ku live nemutandika okwekolera ku live sex n'omukolera ku live owaaye nange era nina wenkomakomako ne ŋŋamba nkomye wano ninamu kuli okutya ne ŋŋamba kankomeko wano kanneekomeko kati bano bo tebalinamu adde okutya dde okuswala baagala femu baagala boogerako baagala kintu ekyamangu ekigenda obboogezaako ate kati waliwo ekirala baagala ekintu ekyamangu ekigenda obboogezaako abantu nga bano yinza bbawa bubaka ki abantu ngaabo obubaka bwensobola obbawa nti social media eyo ejja n'egenda naye ebintu by'oba okola bisigalawo ku social media kakati gwe naye woweddibanga ku social media nga bakulaba n'abaana bo bajja kujja balabe nti taata yali muzibu ati maama yali muzibu ati yali atwala bwati ebwe bubaka bwensobola obbawa naddala abaana ab'obuwala weera olaba live abawala be basinga obbikola ne bateekayo mwagala kukola justi muba mwetega funa basajja balina mukumaani naye nga nnyongera ebintu bino byonna ekintu ekikyasinza okuleeta ebikolwa ng'ebyo tubadde tusaba abakulembeze baffe muggyeko nnyo eno mu bavubuka mukitegeera kubanga ekikyasinza oleeta ebintu ebyo mbeera
otunuulira embeera nawe n'oyagala ojjejjamu n'otunuulira nga ky'ogenda okola teryakulaba muliyo babiri mwekka ate nga womala okikola embeera egenda kukola ki embeera egenda kuggwaawo mwatu ate nawe n'otunuulira munnakikola nga naawe olaba akyusa mbeera noonoonye ewomunenyeza nga tolabawo kati odde otya ku muno n'omugamba nti kola kino nga togenda muwa yadde n'ekikumi nti kwata oli ekyemisana oba olina ekikyamu embeera ekiriwo nti mbeera buli kikolwa ekikyamu ky'olaba kisaasaana mbeera buli gw'olaba agenze nti ku mukazi munne era ogenda olanga waliwo akakonekitinga nga kaki kambeera kwetaasa naye waliwo ababikolanga necha ya muntu nga ye bwati anti bali benkugambye nti wano watono nti community emuboola nti mu by'abakazi tebamwagala nti oba mulimu n'abamu nga banene nnyo nga n'abakazi babadduka kati ne badde eyo oba mulimu n'abakyala betumanyi nga balina ebitiibwa mu ggwanga Uganda wano yalina famire n'avaawo n'agenda n'afuuka omuli w'ebisiyaga ekintu kino okuva we natandise okwogera nzize nga nkugamba byonna bye twogera byetooloolera ku mbeera nti omuntu agenda kujja kuwa omusimbi nga nawe tolinawo ogudda ng'oli influencer ng'oli oli muyimbi wa nnyimba zino ez'eddiini akuwa omusimbi nga naye tolinawo ogenda gudda agambe nti kikole n'abalala bajja labira ku ggwe mu butuufu nga naawe okwefuula akikola mbeera abaana bo banaalyaki onoobeerawa onoobeera mwavu abaana bagambe lwaki ono ye yatuzaala mbeera so kyogamba nti abamu bakkiriza obugagga obutono naye nga alinamu kasente so obwavu n'okuwangaala ekintu ekimu kyembadde ngenda okugamba nga temunnakola mateeka ako gawandiika nti ekintu kino tukiganye ne wamunaagawandiika ne mugateeka buli wamu ne mugateeka ku bupande naye nga temufuddeeyo ku mbeera kukola kwekyo ekikyasaanyiza embeera eyo ekintu ekyo kikyatambula mwaka gumu oba ebiri ate kijja kgenda wala nnyo ku mbeera ani wenyumiriza okubeera nti otunda akaboozi kasita kibeeranga okujja ewuwo n'ompa ku ssente kitegeeza kwetunda neetunda ate era nenyumiriza mu kwetunda singa ofuna omusajja n'agamba nti buli kimu njagala nkikuwe ebyokwetunda mbivaamu ate nammwe abali eyo abeetunda mbawo obubaka bumu wano wammanga nti nkitegeera ekibatwala mu bintu ebyo mbeera mulimu abeetunda nga bawerera abaana mu byalo nga efamire yeewaabwe etunuulidde ye nga yajja mu Kampala n'akola akalimu ne bamuluma baboosi tebasasula boosi n'ayagala ate omukozesa omwana n'adduka agenda olanga waliyo ez'amangu wali n'azikola naye olw'embeera naye oba okikola leero n'ofuna luli n'ofuna n'olaba ng'ofunye omusajja abikujja muvaamu gwe osobola otya okwetunda omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu nga weetunda olina ekikyamu wafuna omusajja kwana wajja lwambeera ofunye omusajja akukyusiza embeera lwaki tobivaamu ebbanga lyobikodde tonakufunayo omusajja anti nze kati nafuna ekiddako sigambye nti ndi mu bwasenga bwe ndi mu kubuildinga bwasenga kudda mu bwa MC noonya akasente kange kati nafuna platform ate lwaki mba sivaayo nga sinafuna bizibu ekitta abantu mu lulu gw'ofuna ekiddako vaayo ebyasenga biritambula abantu bakuba amasimu abantu bansanga ne bangasenga tubuulire abantu ne bankubira n'ab'emyaka eginsingirako ddala nangamba njagala kwogera naawe agenda olaba omugambye akantu katono we kati kamukyusiza n'agamba owaayo kankutereka akantu ku mobile money naye nga mpola mpola so kati okusinziira gye wali n'eno gy'oli wali kiri kitya wewasinga fena tukimanyi nti ssente ey'omu bwangu yo gifuna naye teba na mukisa olina gikozesa kaddaako oba okozesa awo okutunda ebintu byo okozesa ofune connection oveeyo ebyamangu tebirina mukisa ezaa yonna biggwawo so abawala abali eyo nga tumaliriza bubaka ki bwobawa
n'abasajja abali eyo kati abagamba nti ekyo ekyanaffe tukyakyagala tukyakinoonya tusooke kituwe ku saavisi tukiweeyo ku ssente. Abaami abali eyo mbaagala nnyo kimanyi mbu nze njagala nnyo abasajja ne mikwano gyange egisinga misajja. Abaami mbaagala n'okubaagala abaami banaye mbaagala nnyo abakyala namwe mbaagala nnyo naye lwakuba mukomye olugambo n'okuwaayiriza abamu mukomye eŋŋambo mukomye okuwaayiriza mweyagalize mmwe nga mmwe mukitegeera omukyala yagaliza mukazi munnoowo okitegeera yagaliza ofune embeera weeba ekutte genda tundako naye woofuna ya akuyamba oba ofuna connection tosobola tundira myaka 2 nga tonafuna connection neguba mwaka vaayo naye abantu abamu balina omululu otunze okoze ka saaluuni otandise oyingiza ate era ozzeeyo era otunda mulekera omululu ate abasajja abakwetagawo ate n'abasajja bayingiridde eddala obwamalaaya era mu abatubuuza mubuuze both ways abasajja nze baŋŋambira ddala senga oyinayo ku bakazi abalina ku ssente abasajja bayingiridde eddala ebintu ebyo nabo batunda naye mwe mulemedde kuffe lwakuba bo batundira mu magezi eri ku makubo tebagenda. Kati abasajja abali eyo abagamba nti bo bakyakwetaaga saavisi zo zitizo wavaamu oba wavaayo tonnaba kuvaayo wavaayo tonnaba kuvaayo oba wavaayo ati era oli wantuukirira mu bulungi n'ansanyusa ensi eri bweti kozesa ky'oyina ofune ky'otayina. Namba tokyagaba namba bamfollowing Queen Masolo senga muto yonna gyendi enamba ekitegeeza ka tokyagaba bakufollowing munyumyemu inbox kintu ekisadi obufumbo abakyala bannanga ab'omu maka mwabongedde owagira obwamalaaya mwongedde obuwagira lwa nsonga sirize nagambye omukyala ayawukana afuna obutakanya n'omusajja n'abikka amagulu n'ateeka omwana wakati w'eguno omusajja lwatafunye ssente lwalina ebizibu tayagala muwa abaala bali kaavu naddala bano bafumbira olw'essente. Nze njogera n'abasajja n'agamaze omwezi mulamba seegatta na mukazi ate ku nsi kuno tukimanyi abasajja bakolerera ebintu ebyo kuba bulungi nakwegatta kakati amaze ofuna ssente ali bulungi azze wako olipya otugulutu nga naye tagenda kwana kuba tayagala stress ndala ng'agenda ng'atemesa okitegeera kakati ng'amala otemesa nga kutanga akomawo olaba malaaya wakuterereza omwami tamubbye amuwaddeko buwi omwami wo n'akomawo kati aba obufumba abutabangoddewo. Tubadde ne Queen Masolo ng'ensonga agikwanjulira yava mu bintu biri ebyokwetunda ennyo mwali mumanyira kati ate n'adjustingamuko n'afuuka ssenga wa Urban mu following social media zonna platforms kwali Queen Masolo nani n'erinnya eddala ne Ssenga Muto. So ate naffe tugamba nti nno atukubiriza subscribinga likinga commentinga ate osharinge tubaagala nnyo. Makuna Brian is my name. Nammwe ababba video zaffe bassebo ne bannyabo tuteekamu ssente nnyingi nnyo okuba nti nno tutuusa ku bantu abaffe abalungi ebirungi naye tugenda basuulako akantu Vijay Junior kaatera okwogera mujja kukategeera. Tubaagala nnyo mweraba.